omuntu gwotusoga nti ali intelligent omuntu omugezi ye muntu asobola okukola n'abalabe be ye muntu asobola okukola n'abantu bamanyi nti tebamwagala nenga akolagana nabo kati oyo omuntu abeera intelligent kati Kyagulanyi yakikulaza olunaku olwajjo mu statement eyo gyoyogeddeko nti nabaweereza obubaka ne mbagamba tugenda Mbaale kyokka Mbaale poliisi nekola ki ne bagiyiwa naye nga mbe yaweereza babe kati poliisi amawulire gavudde gatya Mbabe ne gagenda mu bapoliisi Mbaale kuba badde teyagambye bakulembera Mbaale nti tujja lwaki yabalimbye ekyokubiri yayogedde bulungi nnyo nti tulina meeting ya buvunanyizibwa ekyokubiri weebuuze lwaki yabalimbye Kyagulanyi ogenda leeta ebizibu kati balina onoonya bayingini abazimbye balina onoonya yatunda ettaka kuba kakati bonna balina banoonya bababuuze bagulawo ddi sente bazibateerawa kyokka nga Kyagulanyi yakugambye awo abantu bawagula omwaka mulamba emabega naye ekikwewunyisa kati DPC Giso Riso Iso egiratandika kukwata baani abazimbye batandika batwala nga babatulugunya bababuuza ani yaleetanga materials baani bemwalabanga abajjanga ku site Kyagulanyi yajjangawo naani kati kyekigenda okuddako kubanga gwe buŋŋamba nti okuzimba obuzimbi just woofiisi y'ekibiina kati weekweka bwekwezi eyo noddayo eba y'amaanyi mu ggwanga nga ogamba olina demokurasi naye ate n'omusajja akulaga nti abikola mu ggwanga nga omaze oteekawo buli kintu nga ne mu kibiina kye mulimu bambega musajja naye anaaba akuwala akulaze nti akusobola be yabadde agamba omuwerekerako yabagambye bagenda Mbaale kyokka unfortunately waliwo settlement abasinga gye batawadde nnyo budde unfortunately abantu be yagambye nti tugenda Mbaale security ne deployingibwayo balinze Kyagulanyi ajja kumba agenda ayiganga ekibuuzo kiri kimu ani yagambye Mbaale nti tujja abantu bate bagwa mu bunyewa bw'omusajja kino ekyabaddewo kikukkaatiriza nti system ya Museveni yafa kubanga basobola kuzimba batya structure eyenkana bwetyo ngaweeri bagabawo ne pulaani si kumala gazimbawo olina okusooka okufuna pulaani okuzimbawo n'ozimba neggwa ne bajja ne bayingira nga tomanyi system abagikubyemu ebituli awo nga tomanyi era publicly tuyinza obutalaba nnyo bantu be bagenda kukunya but internally bantu bagenda kukunyizibwa abamu bagenda kusibwa abala bajja kufiirwa emirimu gyabwe lwa ofiisi yeyigange abamu tuyinza obutabamanya n'obutabalabako kati ogenda kulaba nga buli bantu abazimba ebibuuzo bigenda kweyongera pulaani zigenda kyuka nga tonafuna pulaani kati olina gisoosa wadiso okizijje mukama ogenda kulaba nti kati pulaani bw'ogijja mu municipality bakuwadde pulaani ozimbe gende waddiso akukutereko ki stamp kale tubanirizaako bassebo ne banyammwe naje musinzire okubanga mutulaba buli omu gy'owangalira tugamba kyokola kirungi nnyo bale kubanga otugoberera tuzze olunaku olwaleero of course it's a Tuesday sana kavuddeyo leero kasiimye ne katwanikamuko mwana naye condition ebadde tusindikiriza ku mbeera enda weather condition ebadde tusindise mu mbeera enzibu abasubscribing n'abalikinga bannaye tubebaliza ddala tubulayo abantu ndowooza nga 200 something okuweza omutwalo ogumanyi ku YouTube omutwalo guba gw'amaanyi kimanyi omutwalo ogwo abaana abo abali okwo abatulaba balina ettafaali ddene nnyo nosinga abatuwa akasente gwe omutwalo gwa YouTube bw'oba oyagala omanye obungi bwagwo nandikutumye gwoba ogubuuza naye kamuleke kale tuzze olunaku olwaleero ndi n'omulusya yakoma mu 1992 ate saagala kwogera manga akulumba buuza ku bantu emboozi tugisalemu twabuuzizza akabaliva AK Great Media mwebale kutulaba n'okutugoberera abaana mune batandise naawe okumbuuza kyaka ennaku zino oli musamuli n'akatungulu nze Maurice Lule nabukoma nsimbi 226 ojja tujja nkyukakyuka kadi ya NUP tewali kirala era emikono tuli mu kuginoonya buli kimu kitambula bulungi tulinze bagabe kaadi bwe batagituwa ng'empapula tuzookya
ngomudde ku kirala ngamuwagira agoba bawadde kaadi nga batuwadde nga nabo batuwagira madde manyi oli tiimu nze gwe bawadde kaadi simuwagira struggle tusobola ogikwatira wamu oba oli mu office obaani akulembedde obaani ekirungi kubanga nti tuli wamu nga tweyawudde unity kyekikulu mu struggle ekyo nakyo kikulu kakati ensonga nyingi naye tugenda atandikira ku nsonga za puleziddo ofiisi ze yagguddewo Kyagulanyi ogenda leeta ebizibu kati balina onoonya bayingini abazimbye balina onoonya yatunda ettaka kuba kakati bonna balina banoonya bababuuze bagulawo ddi sente bazibateerawa kyokka nga Kyagulanyi yakugambye awo abantu bawagula omwaka mulamba emabega naye ekikwewunyisa kati DPC Giso Riso Iso egenda tandika kukwata baani abazimbye batandika batwala nga babatulugunya bababuuza ani yaleetanga materials baani bemwalaba nga abajjanga ku site Kyagulanyi yajjangawo naani kati kyekigenda okuddako omanyi nze abantu bano mbagalako kimu balina we bainvestinga amaanyi ne beerabira atogenzi okukkiriza system zikole okulaga amaanyi gaabwe kubanga gwe buŋŋamba nti okuzimba obuzimbi just woofiisi y'ekibiina kati weekweka bwekwezi eyo noddayo eba y'amaanyi mu ggwanga nga ogamba olina demokurasi naye ate n'omusajja akulaga nti abikola mu ggwanga nga omaze oteekawo buli kintu nga ne mu kibiina kye mulimu bambega musajja naye anaaba akuwala akulaze nti akusobola kubanga nze kankusese tolowooza nti Kyagulanyi wawulira sente gye yakoze ng'agamba be yabadde agamba omuwerekerako yabagambye bagenda Mbaale kyokka unfortunately waliwo settlement abasinga gye batawadde nnyo budde unfortunately abantu be yagambye nti tugenda Mbaale security ne deployingibwayo balinze Kyagulanyi ajja kumba agenda ayiganga ekibuuzo kiri kimu ani yagambye Mbaale nti tujja abantu bano tebagwa mu bunyeebwa bw'omusajja ani yagambye ab'Embaale kuba omukulu ye yeeyogeredde yennyini nti badeployinze security Mbaale ti president ajja ani yabagambye ab'Embaale nti tujja kubanga president yadde tayinza kuba mujega kugamba ab'Embaale nti tuli mu kujja nga tagendayo yabadde alina kugamba baagina nabo nti ngenda Mbaale kati awo nno muyina okubanga mwetereeza be yabigambye ayinza okubanga buli omu yamudde statement yanjawulo nga yatoozezza gwabadde abala wadde yakyogedde point blank naye nga wanakyo kikulu nti obudde buno nakukubidde essimu ne nkugamba jangu tukole kiba kya buswavu nnyo okusanga wakulinze wano ng'akugamba nti Edi baŋŋambye ojja wano mbadde nkulindiddewo then awo naye aba yamugambye ebibuuzo ebi olina obirowoozaako Morris ebyo akakabadi kayinza okuba kagenda kutwala abantu abasinga mu ntata bwati bwategwa obunyeebwa bwe so ekibiina ofiisi ne zizimbibwa mu Western region and Eastern region surprisingly ani Kyagulanyi wawavaawa kyokka n'ogamba kuze mwasoze tetunakwatako kati bw'otunuulira Edi ekisooka abantu badde bajja kwebuuza sente zaavuddewa but the president was very clear n'abagaa sente zino zivudde mbakulembeze mubadde nga mujja muwulira abamu ku babaka abeewaggula okuli Abedi Bwanika nga Abedi Bwanika Mbwate Kamwa nga bagamba nti buli mwezi nuupu erina essente zejja ku babaka ba parliament nga beebuuza sente ezo ziragawa kati nga bo balinga abalaga nti Kyagulanyi ne banne bazirya sente bazirya kakati a true definition of intelligence omuntu gwe tusoga nti ali intelligent omuntu omugezi ye muntu asobola okukola n'abalabe be ye muntu asobola okukola n'abantu bamanyi nti tebamwagala naye ng'akolagana nabo kati oyo omuntu abeera intelligent kati Kyagulanyi yakikulaza olunaku olwajjo mu statement eyo gyoyogeddeko nti nabaweereza obubaka ne mbagamba tugenda Mbaale kyokka Embaale poliisi nekola ki ne bagiyiwa naye nga mbe yaweereza babe kati poliisi amawulire gavudde gatya Mbabe ne gagenda mu bapoliisi Embaale kuba badde teyagambye bakulembera Mbaale nti tujja lwaki yabalimbye ekyokubiri yayogedde bulungi nnyo
nti tulina meeting ya mvuna sirale meeting ya buvunanyizibwa ekyokubiri webuuze lwaki yabalimbye nti tugenda Mbale nga tebagenda Uganda kikulaga already yakimanyi bakola nabo nti mube tukola nabo mulimu ensolima kati yoyo omuntu bagamba nti mugezi kakati President Museveni just of recent ya conferencing anti system yakola ki yafa n'agamba nti ne intelligence yafa nti abantu tebakyesiga ba iso ba diso kakati message batandise gireetera baana banga abatalina byabufuzi kati kikulaga kino ekyabaddewo kikukkaatiriza nti system ya Museveni yafa kubanga basobola kuzimba batya structure eyenkana bwetyo waweeri bagabawo ne pulaani si kumala gazimbawo olina okusooka okufuna pulaani okuzimbawo n'ozimba neggwa ne bajja ne bayingira nga tomanyi system abagikubyemu ebituli awo nga tomanyi era publicly tuyinza obutalaba nnyo bantu be bagenda kukunya but internally bantu bagenda kukunyizibwa abamu bagenda kusibwa abala bajja kufiirwa emirimu gyabwe lwa ofisi yeyigange abamu tuyinza obutabamanya n'obutabalabako nobula nti gundi babudimotize gundi bamukoze bati lwekyo kikulaga omanyi generation zaawukana eno generation gyetulimba gita Z banakenya mwebaje ekigambo Gen Z generation Z generation buli ezaawukana endowooza n'endaba y'ebintu byawukana ekyuka kakati mwami Museveni bw'alowooza ebintu bye oba ayagala oba tayagala tesobola kufaanagana nabamuvuganya kati kiri beyond kati yes kyova olaba ekibiina ba stakeholders bamemba ba parliament abadde basonda ssente bulijjo n'abamu beebuuza ne ssente zetusonda ziragaba naye nga tebasobola kwogera naye olwokuba nti ono ssente ze basonda ye azikwata bulungi n'ekigendererwa batandise okulaba ku bibala kitegeeza n'abadde yeemulugunya mwattu kati ajja kuguma Eddie waliwo abantu betubeera ne baga nti NUP kibiina kiri part of project ya Museveni abalaalo bwe bagendanga mu bitundu tebazimbanga permanent shelters kubanga baasengukanga balinga batambula bwetunuulira nuupu olunaku olwali strategies ze baleeyinga byonna ebintu byebakola biri permanent byakubeerawo okitegeera si bya kiseera kakati teri muntu asobola kubeera na temporary plan n'akola strategy eziri permanent era oba olina kukola byakiyita mu lujja kubanga nze kyenvudde kulaga nti wano bukyanga tubaawo nakikugamba mu interview zetuze tukola tetubalanko na opposition party yonna kubanga ezibadde ziriwo zibadde zo zirina ekintu kyezikola ekiri shallow ne office babadde kati wali olabeko office yefudde anti kyekulaga kankwana ekyewunyisa surprisingly neye naalemu eriwo nini landlord wapangisa ababanja kati oba emyaka emeka okitegeera kyokka eya nupu tebabanjanga kati omusajja akugamba tulina offices mu region kati twagala kukola offices ziri permanent tunulirawo ekizimbe kye baguddewo otunulirawo offices eziriko gwengo ngamba nti nupu egenda kuvaawo after Kyagulanyi tekisoboka era kyova olaba nupu ezimbibwa ku musingi ogwa integrity kyova olaba waliwo abaavaga owulira bano simanya bakasiba nti mbu nupu terina kakiko ka byakulonda erina kitongole kisetinga ebibuuzo there is no way tosobola kumanya integrity ya muntu tosobola kumanya busobozi bwa muntu nga tomuinterviewinze nze nsobola ogera nengulira abantu omwenge ne banjagala naye nga nekyo nekibanjagalira sikimanyi tekitegeeza nti nsaanidde okuba omukulembeze okitegeera naye ate omukulembeze omulungi ate yosobola omwagazisa abantu kati kyova olaba nupu yegamba tukulembeze obusobozi byetusobola yes tulabe nti Eddie oyagala kukwata wano naye osobola kyenkana ki siro okuba nti wagenze n'osasamaza abantu n'obagulira omwenge ne bakubira enduulu Eddie yewaffe nti agendera awo kubanga ebimu ku bisisiti ya Mwami Museveni byebyo nti addira abantu mikwano gye omwana wa gundi n'amuteeka ewantu watasobola gwoddira otya dokita eyasoma ebyokujjanjaba n'omugamba nti ye minisita wa ICT
nga tasobola na kuteeka password mu computer naye nga ye minister wa ICT nga ne Twitter tamanyi kupostingayo so mukwate obukugu we buli ludda wanti dokita muteeke we yakugukaawo kati kyekyo kyolaba nti NUP kyegezaako okukola ki kyegezaako okukola abamu ne bakiraba nga ekyobujega naye ate nga kintu kyamakulu nnyo kati eyo pulaani Kyagulanyi bagamba labodobu style abamu tebabitegeera bingi bijja kujja era tutse n'okugamba nti tusobola n'okutuuka ewalala nga tebamanyi kati ekyo bakirabyeko era bagenda kugugumuka omanyi kati Kyagulanyi yasetinga pace politics waffe kwatambulira yasetinga trends kati ogenda kulaba okugugumuka buli azimba omanyi Katana Munyankole kati abamu baamulabanga ku site eyo kati olw'okuba abantu balinamu kiri nti kati baanoogu munaaye be basitula ebizimbe be bakola ki bagamba ng'osanga waliwo noogu yakoze eki ate kakati abo banoogu buli omu alina emmundu zisingana maanyi of course kati oli agamba waayi noogu kati ogenda kulaba nga buli bantu abazimba ebibuuzo bigenda kweyongera pulani zigenda kyuka nga tonafuna pulani kati olina gisoosa wadiso okizijje mukama ogenda kulaba nti kati pulani bw'ogijja mu municipality bakuwadde pulani ozimbe gende waddiso akukutereko ki stamp ojaba Kyagulanyi agenda nakyusa kati naye bw'oba buli lwonyiga panic mode you cannot last for long of course okitegeera of course panic mode simply means tension ziba ziri waggulu you confused tomanyi kiddako tension ziba waggulu kati olaba buli lwolabanga abantu batandika okuleeta agigo n'amateeka ge baleeta okuziyiza abantu yabanga panic mode kyova olaba Museveni bwe yalajja mbuyinza yapanikinga ne basiba emyaka kuba waliwo abaali bamuvuganya nga bayisiza emyaka egyo awo ne bateekako emyaka naye tamanyi nti ate gyotega amaggwa gye bagoba bakola ki gye bagoba bakuzza kati waliwo n'amateeka ge baleeta gogolaba nago gennyini aga UPDF akirizoza ag'amateeka ng'alinako obuzibu ezo zonna panic mode ze baanyiga ogenda kulaba nga ate zikwata abaazireeta just mu kaseera katono nnyo ekiraba kati kikulaga how steady NUP is progressing steadily mu myaka 5 balina ofiisi yaabwe ekitebe ekikulu wekiri Kavule essomero weriri Kamwocha bagiguddewo regional office eyiganga neno gitunulako n'ogamba nti kyekyo kakati omuntu asobola okucoordinatinga abantu abo nga tayisizza Kizindalo tayisizza Kirango muveeko talina radio gyakozesa naye walabye abantu babaddewo yabamobilizinze ate kakati gwe bw'ogamba nti nze bwe mukuba enkuŋŋaana njaba kuba mutiya gaasi okimanyi nti asobola okukola mobilization n'olaba abantu omutwalo mulambe wano nga tomanyi na gye bavudde ataako nno kakulu n'ogenda okutuukawo Kyagulanyi yakugamba nti ffe tusobola okukola ebintu ebibajjako mu ngeri yonna ne twasalawo tukozesa enkola ey'emirembe kati ekibuuzo kiri kimu egenda kukoma ddi andi kati ye yakugamba gye tukyakozesa zipanaawo kakati bw'aba atandise okukulaga bino kitegeeza ne kyeyayogerako si proper akisobola ne bukyenkya n'olaba abantu omutwalo mulamba nga bakuŋŋaanye ku street ne weebuuza baavuddewa so bino bye mugamba nti Kyagulanyi agenda gundi ne muyiwa amagye ne muyiwa jjaati ne mukola ki aba bayambye buyambye babuulira ne bw'asalawo nti sigenda babuulira agenda ate n'afuna abantu yagula ettaka eya ande mulamba ogwise n'okusoba eya ego ne bazimba ekizimbe mpola nga nizina okusupervise nga bagendayo mpola walabi ba Rubongoya nga bambadde nga bayinginiya mpola baguddewo bakiyingidde bakitongoza poliisi egenza okutuuka nga n'emikolo giwedde kati gwe ngamba singa mobilizinga abantu nosanga abantu omutwalo mulamba ne babeera abantu 15,000 ne bakuŋŋaana ewantu in a blink of an eye ogenda okutunula nga abantu wajjudde abantu obakolera ki edda Kyagulanyi takyetaaga kati kulanga kyova aba yakugamba nze nsobola lwakuba nti ate bannayuganda abamu si bagumiikiriza ojja kulya nga baga president tugende ku nkola eri eya labodobe style kati abamu batandise ogitegeera bagibukadde by the way baali balowooza kwepalawudisa naye ensonga gyeyogedde ensonga nkulu nnyo era nalabi president waffe agenda buli lukya owulira bw'aba ayogera eri abantu
skills zigenda zeeyongera. Buli lwogenda mu kitundu olina okwogera ku bintu ebiri mu kitundu ekyo. Yagenze n'akola address ku nsonga ya Kadaga mu ngeri eri very very professional. Kubanga Kadaga wadde wa NRM yagalagana kiriza legayo Kadaga muzito mu busoga akyali w'amaanyi. Okitegeera lwakuba nti Kadaga yeerabidde nti Mwami Museveni akozesa abantu n'abagoba ku nsonga zibeera bbiri. When you become too ambitious awo batowona. Eyo yesooka. Eyokubiri bw'amala okujjamu kyakwagalamu era akuleka. Mujjukira kati Kadaga yamenye ensonga ze naye gwe osobola okuŋŋamba nti Kadaga w'amaanyi nnyo yakolera Museveni ebyamaanyi okusinga Dr. Kizza Besigye eyali personal doctor we mu NRA. But Besigye bwe yafuuka too much ambitious mu 1999 ng'olwo agamba Mwami Museveni naye ng'otandise okusesetuka ku mpagi ezatutwala mu nsiko. Ono baamugjawo. Besigye baamugjawo ali ludda wakati. Tuli Elia Kategaya. Elia kyogamba Kadaga alina kyakolera Mwami Museveni okusinga Elia Kategaya. Era abaddeko ku lusegere Mwami Museveni okusinga Elia Kategaya. Ne Kategaya bwe yawakanya ekyokujja ekkomo ku bisanja kye kyamutuukako. Professor Gilbert Bukenya yali kasawo ka Mwami Museveni ne batuuka n'omuwa obwa vice president n'abeeraawo. Bwe yatuuka okulaba nti naye alaba waludde tebigenda bulungi binagenda bwe biti batuuka n'omuteekako emisango gy'enguzi gy'ataalya ne bamute bangi omuzeeyi bajja akozesa bw'ati. Kati bw'owulira Kadaga ebimu ku bimukuba olwaleero Museveni yazimba narrative mu kibiina kyabwe nti ffe w'okutte w'ofiira tovaawo togaba amasannyalaze w'okutte w'okola ki w'ofiira. Kati ye n'agamba nti nze ekifo ekyange nkitaddeko caveat. Ekifo ekya Moses Kigongo kiriko caveat. Kati Kadaga yagamba nze lwaki temunteekako caveat. Yerabidde nti ate oli balina endagaano za njawulo. Lwaki temunteekako caveat? Alese n'ebyafaayo natandikira kwerosi wano nakola ki. Kati Kadaga is becoming too much ambitious mu kibiina. Ate Museveni oyo manyini oba tomwagala bina by'omuyigirako. Yes. Walaba ke yakola awo n'ayita abavubuka n'agamba nabadde ntambula eyo ninalabye abavubuka nga bawangudde ebifo ebyenjawulo n'ensanyuka nayise empigi n'empita Simanya Butambala we bali abavubuka awo mujje mbalabeko. N'aleeta akagero ka Mwalimu Nyerere Simanya bwe twagenda Egindi Nyerere n'agamba kendabye abavubuka bano kati ndi mugumu ne bwe naavaawo abavubuka bano bajja kusigala batwala ekintu kya Nyerere mu maaso. Era n'agamba ekintu kya Nyerere mu maaso twakitwala na kati tukyakiriko. Ng'asindika message eri bazeeyi banne nti kakati kye kiseera tulekera abavubuka tuveewo. Kati Kadaga teyabitegeera. Teyabitegeera. Tebaakoma olusoga. Teyabitegeera. Naye ffe tumwaniriza ajje mu Nuupu. Ne bw'aba tazze mu Nuupu. Because President yakugambye Nuupu ffe tetuli mu we are not NUP. We are people power. People power eri mu kibiina ekirigisitalinge ekya NUP. Kati kitegeeza ajje ku people power. Kumaanyi gaba. Ajje ku people power kyovola baffe tukolagana n'ab'enkyukakyuka oba oliwo kasoba ng'oli wa nkyukakyuka waddala tukolagana naye. So nze nja kugumya abantu bonna abali mu nkyukakyuka. Zino Labodabo style President waffe ze yayogerako zijja tutuusa mu ntebe. Oba tutya obugumu obujjawa. Anti kati Edi gwe kikyoteewuunyiza ku biwala by'eggulu. Kikyoteewuunyiza. Nze neewuunyiza ebintu byenneewuunyiza byabadde bibiri. One, bazimba batya ekizimbe bwe kityo ne kiggwa. Ne bakiteekako ne langi. Ne bakiteekako n'ebyo ebigambo. Ne bakituuka kiggulawo. Nga baviso kwebali, bapiso kwebali, bagiso kwebali, badiso kwebali. Lastly, ne DPC nga waali. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bakugamba batya nti mperekeraako ku mukolo e Kampala.
nze nkimanyi si gye tugenda era nga bwe naga nti tumperekeraako enambole waliyo embaga tugende enambole naye embaga eri executive batuyisa abantu 10 mangumbiro nga tonaba na kugamba oli ajja okusanga mu mmotoka mugende enambole ku mbaga gwamutwala nga waliwo abakubira ati batugambye gwajja ne gundi ku mbaga enambole bannange kati kikulaga Eddie bulijjo tukyogera lunyo wano nti twakyogerako ti ne turn up empitirivu abantu abagenda okujjayo expression of interest forms bangi mwalimu bambega sosa nti kati fulaba bali wano tukimanyi ate abatwala ekibiina kitegeeza tukimanyi bulungi nti mu bantu betukolagana nabo mulimu era bambega kubanga bw'obanga tosobola kukimanya ekyo kitegeeza oba togwanidde kyovulaba omuntu agamba nti anyine wantu wendi emmere newe sirya mmere nina bwe nnyimirira newe simirya kati gwolaba mbulamu obwa bulijjo gwobeerako ne conditions zeezo kati yakimanyi bulungi nti ne mu bavaka baffe bennyini abali mu parliament abali loyo abali obedient mwebali mulimu n'abasasulwa ngolaba omuntu ali loyo ku kibiina yeewaayo buli kimu akikola neweebuuza naye gundi oyo akola mulimu ki nga buli kadde abeera mu struggle sente zimubeezaawo azijjawa motoka avuga akola kyakola ngera tumwagala nnyo yeewo mubiri mu struggle naye nga alina jjajja akasente naye nga abo bonna tubamanyi naye nga tekigana kutambula naye era president alina eriiso lyefe abalimanyi tulimanyi lirengera wali omuntu gwatunulira nomanya nti kati oyo eriiso limuisomero ligenda emabega kyakoze maiti abadde maiti Sami ebyo bibyo Sami bakimukoze yamutunulidde bwati n'abalala bannono ebyo bibyo nalabye n'abantu nga beewuunya kano wakalabye kano naye ku kagundi ensimbo ya Busoga national anthem Busoga anthem baabitapusebera naye olaba ffe Buganda bwe tuba tukola tuyimba tuti tuteeka wano nalaba Uganda tukola nalaba bano bene fort bebaki abanyolo abatoolo babagira bati babagira nabo balina ke bagira yakati eno that is a cultural salute ya Kyabazinga ate ekitegeeza ebintu nga bisatu cultural salute ya Kyabazinga muteeka mu kitiibwa ekirala kitegeeza unity kitegeeza patriotism ewaabwe mu Busoga so kati tekyabaddemu abaana 3 abali bagibaza emitwe 3 egitegerera pate buli obeera nakiyita putizewe mu system y'abasatu ngera bwe babadde mbu be bategerera pate naye ate nno Kyagulanyi alina abagezi abali emabega w'abo abaana abo just bebo be yabalagako alina okuba alina abagezi gwegenda ku ssomero leadership ojasangayo abaana abatali they are not public figures. Gwere kankubuuze kati letakolooza liri manya gaki national unity platform nemwe kambabuli gavumenti nga abantu bagikooye n'abayo bennyini batuuka osirika chairman w'ekyalo n'ateekako omukono eri mu tawuni kitegeeza waliwo n'abaategeera ne basirika ne bawaayo pulaani ne basirika omulina ebintu byemulaba ne mubitwala lightly Kyagulanyi bino ebigambo yabyogedde naye si ye yekka Kyagulanyi yekka si ye mugezi abatuuze abawaayo ettaka abaaliwo mu kukola endagaano abawaayo pulaani bonna baagatta ku Kyagulanyi nti ye gwe mugezi waffe ne basirika kubanga toyinza nona pulaani ekisooka ng'oginonayo ino presentinga endagaano ownership ekakasubwa nanyi tebakuwa pulaani ku kitali kikyo kati ekyo omala ekipresentingayo baalaba nti national unity platform gemanya kale let us say nti waliwo eyagula ne bakola transfer but the question is ani yakola transfer ziverifying bwa kamwe kyali kavule wali kugo kina kubanga kyalimu abakakiiko still bonna ne bagira mwana waffe gula kati kibabo ekiti Eddie Mwami Museveni era nze ndowooza alekeraawo n'okutulimba nti alese emirembe mu ggwanga bannayuganda be baasalawo okwewa emirembe Mwami Museveni bwe yayajja yali munafu nnyo teyalina mundu teyalina basirikale actually n'abaali bamukkirizaamu baali batono naye era mu butamukkirizaamu tewala Mwami Museveni we akoze bubi nnyo okulya mu lukwo Buganda okutuuka ogirengeza
kubanga yalina okugatta abaganda okusaba abaganda bamwegatteko abeere awulikike ng'omukulembeze ow'amaanyi kuba mukujja ne kabaka omusanga mu lutalo nga kabaka tannaba mumwanjulira Buganda nti kakati bannange leka tukolagane bwe tuti kati ono nga balina endagaano y'okuddiza Buganda ebyabwe Mwami Museveni awo wafuukira serebu bw'amala ofuuka serebu nawulidde abyogamba Kadaga ebya Nadiope yali mu kusiiga kifaananyi kyakuba nti n'abasoga bamwagala natandika okukwata dynasties ezo ng'agenda azikola kyazizaawo aziwane ku maanyi n'alyoka afuuka nti sisti baba yakuba twenda omusaada waffe ti pulezidenti waabwe kabaka n'atugamba ye pulezidenti era nzijjukira gwali mukolo ki gwe nasemba nina vidiyo gye nasemba olaba kabaka kwe yali ne Museveni oyo era nasituka n'amuwa ekitiibwa kabaka wa Buganda pulezidenti yagenda nti yajja ali mu kunoonya mukwano kumwagala kyobadde ogezaako nti yajja munafu yajja tisi w'amaanyi yajja munafu era kyova olaba mwewuunya obutatya akasajja ke bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atakatya mwewuunya bwe ssebo buli watuuka talina bwe babadde mu Mugaana tebalina bwe babadde mu Mugoba ye teyeewuunya ng'ate ekyokubiri talina gwe yakoze naye endagaano yonna kuba talina buyinza oyo omuntu tomutya nti Kyagulanyi tanafuna buyinza ne buli dynasty at least netamuwagira temuwogirako bubi muleka ekyo kikulu kuggwe yajja ng'osabiriza bakuwa amaanyi bakwagale noono gwe bagawadde just because lwa numbers kyanti owunzika mu basoga ogenda kulwanagana olinayo mikwano gyo nga bawagira kale kakati abaana ate mbatabule kansieko ekyo anti kati President Museveni talina culture institution emwe muwagira budde buno talina naye kati ye kyeyakola yabakompromisinga kyova olaba yabeesibako n'atuuka n'obawa security abeesibako n'abawa security baabo yabawa emisaala n'abawa emmotoka abawa ebintu ebigenda obbasirisa emimwa kuba yenkola ye kati kyova olaba bw'osanga wano Abaganda bo bagamba ffe obuwangwa bwaffe bugamba ABCD kubanga omusaala kabaka yagugaana omuntu bw'akuwa endingidi baguyita mulere yakubuulira akayimba kayagala okuwulira okitegeera waga nti kati nfuuyira mu kano togaana ye nannyini mulere akati Abaganda ekyo baakitegeera yaga nti ye nti akakati ffe omulere gwe totuwa ffe tujja kweyingira byaffe tufuwa ogwaffe ne tufuwa oluyimba lwe twagala oba gwe olwagala oba tolwagala etugaana kubanga tolinawo tukubira ku omulere tuguwawulangako ogwaffe kati be Baganda Museveni talina culture institution emwagira kyekiri kyogambye nti nezi institutions ezitawagira Kyagulanyi tezimwogerera bubi lwaki waliwo tebamwogerera bubi bakimanya ayina mukulembeze wano nze abantu bennekakasa abamuwagira ebyaddala be bano abambala ebyeru ababisaka anti naye kati ebigitwala nga nzikiriza tukitwala nga culture institution kati abo kati abo begamba nti bano bo bamuwagira ebyaddala Mwami Museveni kakubulira Eddi bwe yali ajja Obote n'Amini baali balowooza nti security eri mikono gyabwe bagicompromisinga security eri mikono gyabwe Mwami Museveni ye n'amanya nti security eba mikono gy'abantu abantu bwe basalawo nti twagala kino emmundu ye batekyakuyamba kyova olaba yayitanga abantu ng'akimanyi basobola omusuza basobola omuwa information nti gundi asula wali musirikale abasirikale bayita wano era yajja ne yeeyambisa abantu but the same time now kati olwaleero kati yeerabidde yalowooza emmundu abasirikale kati Kyagulanyi agenda mulaga nti security eri mu bantu kubanga asobola okukola ebintu ng'emmundu weeziri tiyagasi waali buli kimu weekiri naye mission ne zigguka kitegeeza singa waba golowooza Edi wano mu Uganda abayeekera ne bajja mu katundu ne bagaa tuzze kujjako Mwami Museveni bantu bameka bw'oyita ku nju 10 mmeka ezibaloopa alayineze 10 baggalawo kwegattako mmeka ezibaloopa wano batwambaza ekikookolo ky'okutya nti osanga n'abasajja abagagga ng'abasajja abagagga balina ssente zaabwe naye nga tebawagira naye nagamba owaayi kansirike kuba bw'oyogera omusajja asobola okuzza mu kyalo kati nga kitegeeza singa ogendawo kubanga ffe tuli opposition tugenda mbasajja n'omugamba muzeeyi ABCD leyo naga nti naye
kankunyige kino naye gwe toyogera sirika gendo tambuza emirimu abo mwe bali bayitirivu nnyo actually ku bitundu ndowooza nga 10 ebyabagagga okitegeera kuliko ebitundu 7 abakola ekyasatu be bakolera ate bali just kati kyenkulaga nti bannayuganda bebeekuuma kino Kyagulanyi kiyakoze kyatulaze nnyo nti bannayuganda yasalawo obusazi butayite eno bayite eno yasalawo ayite miryango mu geeti naye yalaze nti ne bwe ŋŋamba mpite mu kalyanga katono ak'emmanju nsobola okuyingira mu nnyumba naye naga no tukozese gana amateeka era bwe kinaagaana ajja kukikola kubanga gweweebuuzeemu olese ekyokulabya akanyiriri ng'ogula ettaka bwe kabeera babuyinza bonna babuyinza be bakuwa bajja kitya ab'obuyinza okubanga baamuwa ate ab'obuyinza ne batamanya jukira bakyamaani b'ebyalo abo abasinga beenaale byayitamba obuyinza abasinga bakyamaani b'ebyalo beenaale kati amawulire gabulirawa ti national platform abayeguze ettaka kuba kyamaani w'ekyalo aba yamanya nowa LC tugambe n'amanya ne kanso n'emanya nga bagenda okuzimba nti byabulirawa ani yasirika biri manya ga NUP bya ani yasirika okubanga tebyatuuka eri waggulu kubanga olaba baali bazimba ekavulaawo nga abasirikale bateekaawo nankambi babeeraawo era n'okugulawo olaba zaali mbirigo aga nti bwe muto bwe muli kati tugenda kuggulawo ate Kyagulanyi buli kyomulemesa yafuna pulaani bye ate pulaani byeba kiroto kya nti bwekiti bwe kiina okubeera omuntu omusiru adda mu nsobi z'akola omugezi ayigira mu nsobi eyiye oba ey'abalala n'akola ekituufu kati pati ye yamaze okufuna ekibi kati ate tekigenda kwewuunyisa ng'ate wakeddeyo ab'obuyinza baaze biki ebirimu nababuuza kati mu kuzimba mwategedde nga tuzimba ate kati abaana kati kubanga jjukira bakitegedde bakuulayo kamera watya bazimbiddemu eziri in hall ati kati Mwami Museveni abantu bakozesa kyekinagete tebamanyi generation olaba bwe balumba ekavulaawo ekiro ekyo oba ne muhoozi yaliko ne batwala ebintu kamera byonna disiki yonna ne babitwala wayitawo ennaku nga 2 obutambi ne batandika obureliizinga president n'ataayo lopu n'ataayo babujjawa kati abantu tebamanyi nti ensi we yatuuka ti edi isobola okukuba ekifaananyi naye nga storage tekiterekana mu ssimu yange bwe n'okwata essimu yange n'ogitwala ogenda okulaba ekifaananyi nze nkifulumizza kati ensaawo weetuuse okitegeera so kati bino Mwami Museveni byaliko ekisooka Mwami Museveni ebintu byonna bw'otuulira Amini yafuga eggwanga lino emyaka gyalinga 8 ku 9 naye alina ebintu bye yakola nakati ebirabika kyekiri kyenkulaga nti omuntu ng'akola ekintu ekiri permanent akola ebintu nga birina omusingi ogw'okubeerawo. He was a true patriot, was a true Ugandan ng'akola ekintu ky'Abannayuganda. Just olaba yagula buguzi mbuzi zaali nte embuzi ne bazimuseera n'agamba lwaki bazinsera badde zitambuza ennyonyi ya Mmeka n'akubira Moses aliweereza ssente tugule ennyonyi ng'akimanyi ennyonyi kale keetuuse embuzi esigale nga ya Uganda. Mwami Museveni gwe mbuulira ebintu ki byakoze biri permanent nga mu myaka 2 myaka 3 okuva kati nga bajja gamba ni Mwami Museveni yakikola. Gwe nakyo tanneetegereza nabi yasangawo yabitunda watunodde portrait gye bafulumiza kiba teriko kigambo vote nawulira bakidefendinga nti si a campaigning poster because okufulumya campaigning poster oba olina okubeera nga oli fule nominated by the Electoral Commission then chovola ne posters zaffe by the way teziriiko vote era bw'oteekako vote basobola okudisqualifyinga because you are campaigning because zibeera campaigning posters naye bwe mangi taddewo obuteesi bwe nti ebeera era nga nze kankolage wadde nga abaana nga bumanya abaana oluzungu olungi muntu wakugamba nti we have to protect gains ekibuuzo kiri kimu atugamba ali mu kwagala tutuusa mu middle income status kyetaagisa kukola nnyo tutuukayo oba kukuuma bye tulina tutuukeyo
kuba yagamba to protect gains biriwa betugenda okuuma gwempayo ku betugenda olwo oluguudo lwa Mityana Mubende Fort tunadukuma bwe lutyo asirukole Eddie, what is a gain? bitukoze azin bitulinganga bitunyumiriza bitutuseeko byogamba nti I have gained this kati bitumaze okufuna mu myaka gyabwe obukulembeze what from where kuva mu byetukoze munaye nga tuli mu office kubanga bigambo byabwe sinze dekakukiteekako bwetulira Mwami Museveni abadde ajjanga atulimbalimba yatugamba securing your future naye securinga ku bannayuganda abavubuka abali mu Uganda tukimanyi ebizibu bya wano ffenna bye tulina unemployment corruption ku byonna kiriwa kiyakwatako n'agamba nti kino akigusizza unemployment unless bungamba nti we are protecting the gains nze nyinza okubuuza which gains and for who ziyinza okuba nga gains zayogerako si tayogera ku Uganda as a country ayogera ku bantu individual nayogera ku bantu ba individuals kyabaye byomu kyakoze bwemulondo obubi bigenda kagwamu kakati buli omu kyavubyeyo katuke kaseera k'okukinyweza mujje twegategate tukinyweze okitegeera katuke kaseera k'okunyweza bye tuvubye omwekwanyakwanya bigenze kubanga nze bwe ntunuulira Mwami Museveni n'ogamba nti bintu ki ebiri permanent simanyi gwe bw'oba obimanyi ojja binteerawo awo oŋŋambe nti akoze kino Mwami Museveni ebintu byonna byabadde ajjanga akola byasambalasambala nakwekuumira mbuyinza ate byonna babyeriiridde nze saawa eno nyina abantu besinza kusasira kati Kadaaga bwe bamukuba emisumaali mu mutwe nze seewuunya kyokka kubanga tebayiga tebayiga okimanyi nti singa si Sekandi na Kadaaga singa Mwami Museveni taliiwo but kwegiri miti Sekandi yaliwo Sekandi yajjawo tamu limiti yali sipiika naye Sekandi yayiga nanyuka Sekandi ne bawulira abantu tebamufaako yagaana okwetaba mu mazina g'enkima yagamba ffe kitulidde era kyovula yagamba nze simala googerayogera era yamanya nti kati wano bannayuganda bo batambula kyovula teri amuteekako maaso teri amwinako na busungu to be honest naye nga Sekandi ebisanja bwe byali bimukwata awo mwalimu n'abantu abali mu gavumenti nga bagamba no ebisanja tetubijjawo bibiri Sekandi n'akola olukwesikwesi n'abalala ne bajjawo ebisanja Mwami Museveni yeyongerayo emyaka bwe gyamukwata ne gisangawo Kadaaga kati Kadaaga naye agamba nze gwe omusajja gwe nakuumira mu ntebe notasobola kusiiringa akafo kange nyina ka interview ke nalabye ne Kazibe Bashiri mbazira ku TV nga mugamba biseera ebyo if it was known to me singa ali lwakitula mu nte kati era he is now the one akwagala jinja mu bikado Kadaaga bamala parliament yayisa biiro eyo enaku z'omwezi 10 December atugenda mu Christmas yali ya 2017 if I'm not mistaken Christmas neberawo nga 25 Boxing Day nga 26 27 Mwami Museveni agenda mu office n'asayininga ku tteeka ne lifuuka etteeka sikuba abantu befuula sikula bava munaku enkulu nga bakuse ennyama ne batandika okunnumya omuntu era Boxing Day n'asayininga nikakati omuntu waddemu okufuga bawa myaka 10 Kadaaga kati saawa eno obulumi bwawulira buvye ddala kugumba alabira ddala omusajja gwe yayisizaawo ebibye tasobola yadde omuteerawo akantu kati oyo ye Mwami Museveni gwe twogerako kati gwe munnayuganda oli eyo olima emmwanyi yo olowooza ti Museveni agenda kukukwatirwa ekisa bwe mwanyi yegudde tugenda kukola bwe tuti atya ng'olaba eyamutemeza mu ofiisi amukuba olukokola kati gwe mbogamba mu ddwaliro situlinayo ddagala simanyi abakazi bazaalira ku bukeeka mukinamubeera ku mutwe ate ezo niyo abaayina wala wagiteeka tagiteeka ku ggwe oli eyamuteeka mu ofiisi amugamba vaawo gwoli eno simanye enguudo zirimu ebinnya ebyo kati era mbo tetuva ku maini simanya kati era kuna nagamba kati bana simanya presidenti eno batubba eno era kuna eno simanya batugoba ku ttaka ebyo mwerwaneko ye ekikulu ekikye
akirina gain zibazifunye abasajja abo Eddie buli kintu kyolowoozako ku nsi kuno bakirina nnyo buli kintu kyolowoozako ku nsi kuno bakirina kyebatanafuna ku nsi kuno bulamu bubabeezaawo babulinaolawuliddeko ng'omusajja oyo alwadde ng'ogyeko kojjaawe gwe yaziika ye gwayita taatawe namutiddeko tugamba mbu yapangira taatawe okuzaala nzeyiro oyo yabadde yeesimbye owogyeko taatawe yafanga kubadde wali musajja mukalabakalaate naye yafa bukadde musajja gwe wali mukalabakalaba opangira otya taatawe omukazi nazaala akaana akato yakakuzizza yakalabanga katabani ngako emituufu jajja oyina Museveni talemererwa uyo nzeyire gwakugamba gwe yakuza uyo musajja mukadde nyine ekintu kyekyanoonyerezako Museveni ono yajjanga wa connection zedda ako kasitole ke yatunyumiriza we yakwatagana n'abavubuka mu Africa abalimu nga bali bavudde Mozambique abalala bavudde Malawi abalala bavudde Madagascar simani bagenda luddawa kwa wana kugamba wano mu Uganda yagendawo n'abantu babiri connection yezo yazifuna atya yali mu office y'Obote yali mu office by then yali akyali muvubuka Mwami Museveni atandika okukolera abo abasajja nga akyali naye ge mazima kati gwe kankugambe gwe ku byobuyigirize wo owulira ddi lwe yaguladuatinga wali obuwuliddeko yalitakola mu ofisi ya president bakugamba yali ku mwaliro ogusooka oyitira otuuke ku ofisi ya president gweomaja bayita okukolera olaba n'okulira n'obulira nyazi tete n'okale n'okubeera mu lujja lwa state house ako ka connection kakumala naye oli nkugambye ku ofisi ya president waggulu kati ye nga wansi ate waakola Museveni oyo bwakunyumiza famire ye omanyi owulirako ku propaganda nti Museveni si Munnayuganda bw'owulira ng'anyumya famire ye olaba nti famire ye y'abantu baavu naye Mwami Museveni tabeerangako mwavu yanyumya birala ye entandikwayo ey'obugagga etandikira wa ezo connection abaana bazisamba Eddie dayono essomero lyasomeramu nabanja tugisokoleke tusokere Mwami Museveni essomero lyasomeramu lye batugamba eriri n'embalala entale essomero eryo kuva dda lyabanga lyabanene oli oyo abeeyi kuva dda naye ng'ate famire ye bwagikulaga yali yabanaku kakati ye obugagga bwe ne background ye ennungi yavaawa kyekibuuzo kyekimu kyengenda okubuuza Bobi Wine akoze atya okubanga abadde mu banda muyaga mu bayaayi tubuliddwayo enziro yonna etulaga mu buvubuka bwe kyeyakola ekikyamu mu buvubuka bwe ekikyamu kyeyakola ekimwogerwako mbujanywa enjaga kiki ekirala ekikyamu ekyokubiri taata wenze nafuna omukisa namulabako namulabako ng'akyajja mu butale yali atunda ddagala yali wa veterinary namulabako n'amaaso ge ng'avuga corona kyanda kuba yali ku UAH namulaba era nze my first dde okulaba Bobi Wine yajja mu katale okubuuza ku taata we akatale k'ekifampa Gomba yajja okubabuuzaako ffe nga tuli mu katale nali nawerekeddeko mukulu wange nga atutte ente kugitunda kati yali ku mulyango ogufuluma akatale k'ente nemusanga waawo ssebo ng'afukamira mu bubanda bwe yajjiramu esikalidi n'afukamira n'abuuza kitaawe taata we yamulabanga ng'omwana nga bw'olaba abaana abalala ye nga tamulabanga serebu taata waabwe oyo omugenzi bolowooza Kyagulanyi gw'owulira Kyagulanyi nga n'obwa Kyagulanyi bwe ng'ogyeko sitole ya mama gye tuwulira ti mama yali akola mulago success okimanyi kalusi obudde buno nga twagambye kufunako nziro tetubula kuyizi Kyagulanyi okubanga enziro buli omu aginoonyeza ebuzi ne batuuka n'okukwata bukiripu bwe yazanyirangamu ebinayuganda babuleete batulage ng'abaamukwatira mu butambi bw'obwenzi Katonda alina bw'asengeko omukulembeze kyekibuzi kati Mwami Museveni kyekimulumya omutwe kimulumiza omutwe ebbanga lyonna omanyi bw'otamanya nze kati kankugambe enzija gye najja ku mulimu awo wenkola mmanyi nti waliwo n'omulala asobola okujjawo ng'alinga zengazi kati nze sibeera na biriivu yagamba mbu nze erasiti nkola mukuulo gwange wenviirawa ndekewo ligasi kati Mwami Museveni tamanyi nti waliwo asobola okujjanga naye bwe yali mentalite ye muzimbibwamu etya basooka ne batambuza training muyaga abantu ne bagamba omuyaga ng'akoze ebintu gwe mu myaka gyo by'otaakola ekyo kisitole ne kimulya ate nga true story kuba Kyagulanyi abaana b'endowooza ababiri bagenze okuddibwamu okuzaalibwa ng'alimu eyukalinaayi aleka Kampala gw'ataazaaliraawo noono omuwala Shalom ndowooza b'ataazaaliraawo success story oyo mu buli muvubuka azaddeko kati gweno generation abavubuka batono abalina abaana ababiri alina abaana abataano ng'abaana babiri bwe yazaalira mu muziga abasigadde abazaalidde wazimbye batono abasinga actually
bagenze n'ozigenda mu mayumba nga bamaze n'okuzaala abaana otegedde eyo success story agirina. Success story ey'okubiri ye Kyagulanyi okuba nga tumufunyeeko nziro. One, okimanyi tuli mu entertainment industry mbulira lunaku lwe bayombesa Kyagulanyi nti yalidde ssente n'agaana okugenda oyimba ekyo yakikuuma mu buvubuka bwe. Ekyokubiri nga wali omulabidde mu element yerwana ojjukira Kasole yakunyumirizaako omusirikale yabasanga kuwanzenwa kyokka nga yali mubanda kati Katonda yali ateekateeka Kyagulanyi abeere kati bo bano abamulabira mu element butasobola talifuga no ate kati nkugambye abamanyi ebyafaayo bakugamba Kyagulanyi ate akozesa Museveni mu biseera bya Museveni we yajja kati awo just tulabira byafaayo and eventually history repeats itself. Not because mbu munoonya mbu repeating nedda waliwo layini entuufu mwatambulira kati gwe omukulembeze yenna nga ajja bw'ati Kyagulanyi oyo okumuwa kampeyini y'okugulwanyisa ebiragalalagala was the one. Lwaki teyali Bebekulu yalina taata we bidandisa ali mu gavumenti lwaki ono statement eyo giwulire kati ndi ku connection owulira ku lugambo olugambi wambu yalinga atwala enjaga e Jamaica kwayi Kyagulanyi omanyi abayaga abali muno gwe nga bayaga baddala kwayi Kyagulanyi connection nakola Jamaica connect Uganda Kyagulanyi nti byonna bino byenkuzimbira biraga ki nti omukulembeze abaako watandikira nga naaba omukulembeze omunoonyaako buli kikyamu nekikubula Kyagulanyi bamunoonyezaako buli kikyamu emyaka gyamaze mu byobufuzi wano kibabuze kwe kutandika kankwene sinali esembyeyo Kyagulanyi atunda kaadi wawulidde ababadde mu tribunal sente ze babasabye nawulidde chairman wa district ow'Emubende mbu bamusabye obukadde aga ono aliko ndambi aga mu tribunal gusala kusinzira ku byempulira mu mbu kuba yabiŋŋambye ate kakasa tayinza kubanga yanimbi ate nange ntaddeko kambu kuba sina authentic yakyo bw'otandika okuzimba ekintu kyonna ne kiwunzika nga kiridde ggwe kiba kya buswavu kati gwe kankubuuze ogenda kujjawo Wanuupu anyiigo singa ow'NRM gwe baakubye amasasi gwe baakubye emiggo eyakedde n'asimba layini gwe Wanuupu ogenda kunyiigira ki nga baatudde butuuzi ne bajja ne bakubuuza wootudde tituwaani n'oyogera ku bye baabuuzizza ne batakomaawo ne baddayo batunuulire n'ebyempisa ebyemirimu byonna ebyo bo ne bagamba nti ono ffe gwe tulaba yagenda okukolagana naffe gwe kwata obusungu bubiri obuteeke ku minzaani ani anyiiga amangu yasimba layini aba alina okunyiiga kati Kyagulanyi aba atakuwiniize ku mukadde 10 bwemugamba batunda kaadi kiki enkuzimbira nti buli w'omunoonyeza Babedi Bwanika Bakakembombwa Tekamwa bano bamasasi mpuuga bulijjo batambuza trend egamba nti sente zetuwayo ziragawa zebalinyamu ennyonyi ne bagenda wa njagala ombulireyo pati FDC eyo yalinako nga esinga yerido buvuzyo aka office yinako enajja nankumbi kokka tezimba abakozi baawukanye otegedde katonga eri si office ya FDC eri ya PFF kakati gwe ngamba Kyagulanyi w'emyaka 4 akoze ekyo gwe emyaka ameka nga walidingako waliko lido ovuze kikulemi ekifaananyi kyenkugirayo kikino byonna osobola obikola kalusha but if time comes nga ya mukulembeze kukyuzinga mukulembeze in just a blink of an eye nga kibadde kubanga kankugambe mujjukira wano naawe wali omu interview sijjukira nezijukira nga abagikola naawe oba twabinyumyako bunyumya nga ffenna tukuba ebituli mu kujjako Mathias Mpuuga ffenna tutuuka ne tugamba singa nali nkubidde Kyagulanyi nandimize mukubire muge nsonyiwa kuba kati byakoze ate wano mu kaseera kano mu kugenda mu DF atulagidde garanti eri abaddeyo na ku mission actually yaddirenga na budire yinza okulaga tukalazize kuba wano byakoze ko bitulaze amazima gali nti omusajja bulijjo litaliyo nga awagira era bulijjo batuzanyira ku mutwe kakati kiki enkugirayo nti omukulembeze nga wakutandika akulembere waliwo desires Katonda za muwanga teziri siza sente ziri priceless kati gwe n'otandika okwepima mu ye nenga gwe tomusobola nkakati ndiyo ffe naddamu okujegera nkakati ani agenda okuddamu okwogera kasiba nti Moses wuuyo omulaba ajegera constituency yamulema obuwangula ali ku muntu eyafuna obululu millions mu Uganda abaka jempapula bali 188 we nasembedde wabadde Saturday
sinamanyi wali abalala ababadde okujjayo 188 kwabo ekitone nnyo tuyinza okufunako nga 5 abagendo zizzaayo abasigadde n'obutawera abasigadde babuliraawo neera steel line egenda kukulaga nti Kyagulanyi abantu gwe balindirira bawulire oluusi ne Museveni ate Museveni nga tebamulindirira lwagamba nti baagala wulira meseji ye banonayo kasente kyokka ewa Kyagulanyi ate ne batwalayo sente buli walibeera mu dairema ng'omusajja oyo bimanyi abakwana abakazi buli walibeera mu lisiti y'abakwana abakazi nga gw'olina kusola sente kyokka nga ate alina akavubuka kaawa sente obuwe omukazi oyo otuuka n'oyabika nga nkutadde kukali ne kabeerawo ne kawangula Kyagulanyi obanga ali mu kooti ng'obbisana n'omusawo omuganda yasima mirandira gw'otunda nte webali kati obudde buno kyakola Museveni kuba buli watadde sente kiganyo okuliflectinga ku bibalo bye buli watadde kiganyo okuliflectinga awumuzza bawumuzza majje kiganyo okuliflectinga kati ate ekibuuzo kiddayo kimu ate kati bano betutadde nga tubawumuzza tubateeredde mu mbeera kibaddawa society ewero kaminga etya omanyi ne society esobola okushepinga kati yashepinze babu babu yali amanyi mbu ali mu society yaba diplomat kati yamushepinze yamugambye tewafiirwa omwana wa sikawumbike kaakubula mukwano gwa teyakayina tetwakusondera obunziko oli toyina ansa kati kyekugambye nti obudde buno aba discussing emboozi ya either Kyagulanyi can't or can emboozi si yaffe. The question is who can? No, who was made to be? Nze nakugamba ekyokubeera president w'eggwanga ne bwe mbanze nsobola because oba president butambulira ku system kyekiri kye nagamba nti kwata omukugu nti Edi wa mawulire gwe genda okukwata amawulire ono asobola kiwa byabulamu genda mbyabulamu tekikwetagisa kubanga omanyi buli kintu naye okuba Museveni ye ensi yagifuula nga makaage nti gwogenda n'omugaba president omwala guno mbadde ngusaba ogumpe tiye kale ngukuwadde kugamba ye ebintu abitwalira ddala nga bibye personal property tawaamu na kitiibwa nti waliwo emitendera egiyitibwamu singa oba olina development gy'oyagala okuteeka mu kibuga olaba bino ebyomwala pulaani ya miso ogiraba nnungi naye president omuwaawo ngaani waliwo ekiri mu bya delegates bino bya seeke byebalonda ebyo nayo kisa kinegula entrepreneur waliwo candidate omwe yakwatiddwa ba entrepreneur bali 720 ba delegates abalina okulonda balina candidate gwe bakutte nga alina 13 accreditation card kati bavuddewo tewalabako president kyokka akulembera eggwanga ali mu kukazi na kimu gwe kati ebyabusoga bive naye Museveni walaze nnyo layini ezo zosala mu boyi simacha tewalaba ekibba bulu wano mu Africa I think it was Malawi eyayina president eyafuna eggwanga lyonna lirina abalonzi bali 12,000,000 abalonzi eggwanga lyonna nga lirina miliyoni zaali bali 41 ye akakiiko k'ebyokulonda kalangirira nga yafunye obululu emiliyoni aga kuleka tubasiibulire wano wamma 5 edi kyenjagala okugamba bannayuganda kati gwe bawulira abantu nti abalonzi bali 7 ate badelegates bali 1,300 kyenjagala okugamba bannayuganda edi kanakadde kankyukakyuka omuntu yenna alowooza nti bwe tutalonda mu Museveni tuyinza okuzza eggwanga lyaffe mu dduka kati ate kiri vice versa buli awagira mwami Museveni oli mu kusindika ggwanga lyaffe mu kasambatu amulako kubanga buli awagira omusajja ono kati change is like a vomit enkyukakyuka lulinga lubuto omwana bw'aba atuuse okuzaala omukazi bw'aba tasobodde kumusindika bamumusalamu yagala gaana Uganda weeraga yankyukakyuka kati tusalemu mu mutima gwo bw'oba tokkiriza nti tusaanidde okukola enkyukakyuka ey'emirembe enkyukakyuka oba otwagaliza yampaka nkyalina sole gyendi mu kugathalinga Lukwago bakansala be yawaayiriza nti be baali akasente ka hamu nga batabuse ate yakutte ba opposition bokka be yataddeyo abe naali muti yabakutte ku Lukwago akoleraani andi zinakubuuza twali wano n'enkubuuza FDC yafunye ebizibu okitegeera
balukwago ne bagamba tuvuddeyo FDC ekolera Museveni. Ebibiina ebyobufuzi byonna mishoni yaabwe kujjako mwami Museveni. Lukwago ye bwe baatunulamu ne banne baalabanga enkyukakyuka mu Uganda ebulamu kibiina kya byabufuzi balyoke bakole PFF. Baali tebalina opposition force ziriwo zibasobola gamba nti kakati wano we basimbye oluno we kijja okwabikira we tuba tukwata tusindike. Kati kinali kyenkubooza bakoleraani. Muleke tubasibulire wano basebo ne banyabo okuva gye twatandikidde mu Zambia Kalusha Bwali ahonalebo wa Bukoma Nsimbi North addaku nga bamukwasiza kadi ya National Unity Platform gwe tubadde naye nafunyeyo omulala ku kamera naye oba alina busungu abeerayo kye mulala ku kamera. So mukkirize tubasibulire wano atakumira musala bambi nsaba abampeera obulamu mpaka omulundi olunaku olw'enkya. Enkya nyina amawulire agatalinda agagenda okuva ku kitebe eyo ekya National Unity Platform nzija nago enkya tegalinda.